era kambabuulire right honorable Ssenyonyi osobola omutwala mu kkooti n'omuwawaabira n'omujja ku bwa leader of opposition in parliament okujjako ng'asobola okukuleetera evidence olunaku lwe baamulonda ne beyavuganya nabo oba bw'aba yayitamu unopposed era n'akulaga lwe yali nominated kuba process y'okulondebwa agirambika naga nti nanominatinga ne papers zizino era balangirira olunaku lw'okulonda ekyo bwe kiba nga tekyakolebwa mu kibiina kya National Unity Platform Ssenyonyi obwa leader of opposition abuliko mu bukyamu etteeka terigamba appointed etteeka ligamba elected kakati election kwe kulonda nga waliwo abantu abalonda so omuntu bwe kibanga kya muntu omu nga yalina okulonda omuntu oyo likozesa olulimi lwa appoint era ne liraga n'omuntu alina okulonda kati ndabyawo abakubaganya ebirowoozo baagala loopo alondebwe bulondebwa NRM egulirire loopo etteeka eririwo erikozesebwa parliament lwaleero Administration of Parliaments Act alina kubeera elected bwe naagamba okulondebwa kiyinza okufaanana appointed kati buli muntu yenna gw'olaba ng'awakanya ekyalumu ng'akiwakanya lwakuba nti ateekawo okulonda okutabaddeewo ekisooka ye aba akiwakanyiza mu butamanya era nze abantu besobola okwewuunya mu butamanya obwo kwe kuba nti ate babaka ba paalamenti bemulugunya ku mutima ekiruubirirwa anti omutima nkugambye nti ye kyatuyambye okusooka okuzuukusa kwe kulaga nti ababaka ba paalamenti kyannaku n'etteeka eribafuga tebalisomaamu kyannaku ekyo kikwasa ennaku nga tetunaba na kugenda ku merits za kiteeso kya honorable lumu ekikwasa bannayuganda ennaku njagala bakitegeere ababaka bammwe buli gw'olaba ng'aga nti loopu talina kulondebwa etteeka talisomangamu almost 3 years awe etteeka erimufuga naye yennyini talimanyi Ssenyonyi kino nkiddamu omuntu omukalabakalaba n'agenda mu parliament mu kooti n'aloopa omusanga amugjayo he was never elected etteeka terigamba kuba appointed etteeka ligamba kubeera elected n'ekibiina ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya Kasibante Moses kibi nnyo okubeera omusiru naye ate okwesiriwaza kikira y'ensonga lwaki omwana omusiru mu kibiina tateekebwako nnyo lukongolo bw'ogeraageranya ku mwana omugezi ensonga lwaki omusomesa tawa nnyo attention mwana ono musiru kubanga talina kyakumunoonyaamu ekyo kitaamutondebwamu omusomesa ekimuteekesa olukongolo ku mwana omugezi kuba amanyi nti alina kyalina munda kyabisse kakati nga kyakusimayo busimi okukiteeka ku disipule omwana omusiru oba afunyemu omwana omusiru oba afunye 2 omwana omusiru ne bw'aba afunye 0 ayizulu omusomesa tamutekako nnyo birowoozo kubanga mu butonde bwe yatondebwa nga musiru naye gwe omwana omugezi omusomesa asobola okukuteekako olukongolo n'ojulirira ate n'abaana abasiru anti gwe bw'otuuka leeti neewaba abayiseeko eddakiika emu kikkubya kyokka omusiru ne bw'atasoma teryamufata bw'ofuna 5 kikkubya nti lwaki tewafunye 6 bw'ofuna max 6 kikkubya nti lwaki tewafunye 7 ne bw'ofuna 8 kikkubya nti lwaki tewafunye 9 kyokka nga ye oli omusiru ne bw'afuna 3 bamugamba nti ogezezzaako kubanga bakimanyi nti ye naturally musiru omanye ensonga lwaki omugezi ono ateekebwako nnyo olukongolo nti bali abasiru ky'olina kye banoonya naye ate ggwe oyagala kufaanana nga bo basobola okubeera ababyo babasobola n'okuba n'ekirabo ekibi ekyokubeera abasiru naye ate ggwe ekirabo ky'olina ekyokwegomba okubeera abasiru kibi nnyo n'okusinga obusiru bw'abali omwana omugezi mu kibiina yateekebwangako olukongolo mu ngeri y'okumujjukiza nti ky'olina kya muwendo bali kye banoonya naye ate kyannaku bali kye beevuma kye balina ate ggwe ky'oyagala okufaanana awo kikkubya ne bakkutukira kakati Kasibante Moses naawe Kasibante Moses oli musajja mugezi era singa bayita abasiru sikutwala wabula kati essaawa eno nkutwalira mu beesiriwaza ate ng'abeesiriwaza bali okusinga abasiru
kubanga Kasibante Moses yabeerako ne Madamu Teacher nga ye yakolanga class monitor ku radio ya Ssaabasajja Kabaka Kyabassa naye owaaye gwe alaba programu eno okakasa nti class monitor gwe wawuliranga y'ono eyabeeranga ne Madamu Teacher bw'oba gwe wawuliranga si ono kitegeeza ono gw'owulira leero si musiru wabula yeesiriwaza bwesiriwaza njagala tukkirize tugane nti Kasibante Moses tali mu kufuluma bimuweerezebwa bwongo bwe oba omumwa gwe teguli mukulukutiramu bivudde mu bwongo wabula omumwa gwe guli mukulukutiramu bivudde mu lubuto njala oba bivudde mu nsawo weewaawo obusiraamu butugamba nti tosalirangawo mu busungu naye ate obusungu bw'olubuto ate bwo bubi nnyo okusalirawo kubanga obusungu bw'olubuto bufuula omutwe gw'omusiru bugufaananya ng'ogutali mutwe amagezi go gabufuula amasiru Kasibante Moses essaawa eno asaliddewo ku njala ya lubuto asaliddewo ku bwavu bwa nsawo kubanga mu buli ngeri ayina kazze nako mu nsawo okubulungutana bino naye ekirungi tuli mu kunyumya ku nsonga za mu nnyanja ffe abali ku lukalu naye ekirungi wano tuyinawo ggoonya esobola okutunnyonnyola oba gye tusobola okwokya kajojijoji w'ebibuuzo okutubuulira ekituufu ekifa mu nnyanja oli muntu mutuufu avuddeyo okukola statement eyo kubanga naawe wali otuddeko mu nnyumba eyo singa babadde bano bantu balala ababaddeko abali ebweru w'enju oba batabeerangako mu nnyumba eyo gye bayita ssetteeserezo twaligambye nti tubaveeko naye ekirungi ndi twogera n'omuntu eyali atuddeko mu nnyumba eyo okusooka nali mbagambye nti bino ebyowalopu tebinkwatako n'ensonga zange n'enzibawa naye bwe ziba zireese omusajja yaliko mu paalamenti omusajja gwe twali tulowooza nti mugezi abavubuka nga ddala Buganda beegamba nti beebadde ayinamu essuubi oba bebo beeteeseteese okubanga yayogera bano nange kansimbulire okubanga yayogera bino nange kansimbulire wano okumwokya ekibuuzo kyange ekisooka owaaye ssebo w'ekitiibwa ennyo Lopu alina kubeera elected so si appointed but the question is bwe waliyo byali bitya oba abaali bakamaabo baakolanga batya kubanga obadde wansi w'obukulembeze bw'aba leader of opposition bwa mirundi esatu actually yes bwali bwa mirundi esatu ya obukulembeze obusooka ng'oyingiddeyo mu mwaka gwa 2011 ndowooza yali paalamenti ey'omunaana is it yali ya mwenda ndowooza mu paalamenti ey'omwenda wasangayo Nandala Mafaabi Nathan Nandala Mafaabi nga leader of opposition yalondebwa atya ne muzzaako Winikiza nga leader of opposition yalondebwa atya ne muzzaako Betty Awolo Okyani nga leader of opposition yalondebwa atya situkuganye kutusomesa nondebwa ya mubaka nondebwa ya leader of opposition twagadde nnyo ensomesayo naye ekibuuzo kiri kimu gw'obukulembeze bwe wali wansi waabwo obwo bwalondebwanga butya era ebwa bwalondebwanga mu bukyamu nga gwe omubaka gwe twatuma otukiikirira nga gwe omubaka gwe twatuma otuteeseza notutereereza lwaki wasirikanga nga ssemateeka amenyebwa era naawe tukuyita omuzira w'eggwanga kubanga ekyambe kye weetaddeko buli ludda kisala naye ng'era kikuyitisa mu ssiru mu ludda olusooka bakulabanga alwanyisa National Unity Platform ku ludda olulala oli ajja kugamba nti naye mutuufu wabula ataagambe lwaki yasirika ebbanga eddene lwaki amateeka aga Uganda nga bo bagamba truth and justice. Slogan ya DP yali etya truth
and Justice abaye omukulembeze yava mu Truth and Justice obeera otya mu Parliament nga leader of opposition ayina kubeera elected naye ng'abeera appointed n'osirika busirisi ekyo n'otakitereeza omanyi obubbi kibi ewaka naye ate gwasirikidde omubbi singa maama alibuuza ani alidde ebijanjalo bino nti simanyi gundi ye yalidde ebijanjalo bino nga kituufu omumanyi nedda maama kati ono omubbi eba mukazi ennyo nakkiriza nti ye yabibbye era naye walabye ng'abirya ate gwe okubwa nnyo okusinga ono eyabbye kubanga wakukulidde omubbi katugambe nti Parliament erimu amancholo ku nnonda ya leader of opposition ekibuuzo kiri kimu waliyo mu bukulembeze bwa mirundi 3 oba aba leader of opposition balonda 3 mu bisanja ebibiri bye waliyo. The question is lwaki wasirika lwaki tewatutegeezaako naawe weegatta mu batuwuddisa nawe weegatta mu batulimba oba nga baamulondera mu mitendera emituufu gino gy'oyogerako nga yeffe tutaamanya nga mwamukubako akalulu ng'ab'oludda oluvuganya mu Paalamenti nga tebaalonda mulonde nti Dr. Kizza Besigye agambye Nandalama Fabi gwe leader of opposition nga Girigoli Mugisha muntu agambye Winnie Kizza gwe leader of opposition ngani agambye nti Betty Awolo Ochan gwe leader of opposition wabulanga mwalonderanga mulondereyo mu house nga tebabalagiranga bulagizi nti mutambule mwoyo bwe gwali mwabalonda batya abakulembeze bamwera nga gwe yali mu bukulembeze bw'aba leader of opposition 3 tunnyonnyoleko oba tuweeko ku footage nga Parliament etudde oludda oluvuganya lwe lutudde lwokka nga luli mu kulonda leader of opposition bwe luba nga terwamulonda ng'ate mu mateeka obutuufu alina kulondebwa zin elected not appointed kitegeeza ate gwe mu byasinga eyalekanga ssemateeka ataganjulwe oba eyalekanga tutambulire ebweru w'amateeka kyokka nga gwe ekituufu okimanyi era singa kibanga kyali kityo ng'ekituufu okimanyi kyokka ng'ate waleka n'obeera n'abakulembeze abali appointed abatali elected kitegeeza naye Parliament gye watuulamu yali kicupuli n'erinnya ly'obwa honorable bali kujjeko kubanga wali wansi w'obukulembeze bwa Winnie Kizza wali wansi w'obukulembeze bwa Nathan Nandalama Fabi wali wansi w'obukulembeze obwa Betty Awolo Ochan obutaalondebwa mu butuufu bwa kulondebwa bwali appointed ate nga buyina okubeera elected n'okkiriza okubeera wansi w'obukulembeze obwo okuva lwe kiri nti obukulembeze obwo tebwali mu ssemateeka n'ekitiibwa ky'obwa honorable kikugibweko. N'ekitiibwa ky'obwa honorable kikole ki kikugibweko. Naye basajja mmwe kambuuza ekibuuzo mubeerakaawo ne mulowooza ku Uganda ey'enkya mubeerakaawo ne mwebuuza ensi etulaba etya nazzi kuno ewaffe e Buganda twayinanga banandaba batya era nga mu buli kyokola kyonna kasita mujjamu mu mutima gwo banandaba batya oba buli kyoba ogenda okukola ekitajjansa mu mutima gwo kasita mwajjangamu banandaba batya ng'okita era banandaba batya ye yali poliisi ekuuma Omuganda. Poliisi ekuuma Omuganda yatambulanga nayo mu mutima banandaba batya era Omuganda omutuufu yatyanga okuswala naye simanyi oba mawanga matabike gano oba kiki kyekireese obuzibu so nga ate kyali kya buvunaanyizibwa ne tukomboozaako ku mawanga amalala
ne tusaka ku bye batalina. Abaganda twali bagezi nnyo, amawanga malala ne tuganoonyaamu obulungi. Kale kyekyali ekigendererwa, kubanga Omuganda yalinga mugezi. Kati neewuunya nnyo okulaba Omuganda omubi nga musiru, oyo aba muki taba mulundi. Neewuunya nnyo nze okulaba Omuganda omubi nga musiru, kinkanga nnyo. Kubanga Kasibante Moses bw'oba toyinaamu banandaba batya, bw'oba toyinaamu kinaawulikika kitya, twetaaga kusabira ssaala ey'amaanyi ennyo nga Uganda. Kubanga ate Kasibante Moses ensi yali ekulowooza nti olimu ku nsa, ensi yali ekulowooza nti ozitowa nnyo mu mubiri ne mu ntegeera, naye ate ensi ekitegedde kikeerezi, owewuka nnyo era owewuse nnyo, era tokyazitoyerako ddala yadde n'akatono, kubanga tokyalowoozesa mutwe, olowoozesa luki? Lubuto, olowoozesa nsawo. Era omutwe gwo tegukyaweereza mumwa gwo biki byakwogera. Ennaku zino olubuto lwo lwe luweereza omumwa gwo biki ebyokwogera, naye oswala. Newankubadde ennaku zino okolera basajja nti kati ye mulaalo. Kasibante Moses yandyako omulimu, muweere eno yeekolera, siina byakkola, buli kampani tesobola kumpa mulimu, ye maama ani ayinza okwetulisizaako bbomu, nga ye Kasibante Moses mulaalo ate afuniramu ssente nnyingi. Ye mulaalo, ye mulaalo asinga okufuna ssente nnyingi e Uganda. Mulunza nti wambiziza ssale omulunzi w'embizi za ssale. Naye newankubadde olunda mbizi za ssale togenda wenna, newankubadde oli mulunzi wa mbizi za ssale toggwerayo. Okubeera omulunzi w'embizi za ssale tekitegeeza mbizi ezo kwoza bwongo bwo, kuba nkimanyi nti Kasibante Moses oli mugezi okusukkakaawo. Just weesiriwaza bwesiriwaza ng'ate yeesiriwaza aba akoze kivve n'okusinga omusiru owa ddala. Kaakati Kasibante Moses ddayo mwalo onaaba otukula okomewo, kubanga kaakati owunye empitambi. Abasajja bakwetisiza empitambi, toyinza kugamba nti kiri mu mateeka lopu okulondebwa baati, kyokka ng'ate ali mu kuleeta etteeka eryo alireeta lifuuka etteeka. Oli musiru, oli musiru, alireeta lifuuka etteeka, kyokka ggwe ogamba nti kiri mu mateeka. Talireeta kutujjukiza nti oba bannange tulina kutambula bwe tuti, oba bannange tulina kukola bwe tuti, naye alireeta lifuuka etteeka. Kaakati ate ggwe oli mu kututegeeza nga bwe liri already etteeka. Lwaki weegeziwaza? Naye ate nze ekinsanyusa nti twakabeera ne loopu ogu. Bannayuganda, twakabeera ne loopu ogu. Ate mube nga mwakabeera ne loopu omu, kitegeeza mwakabeera ne opposition emu. Ebbanga lino lyonna omusajja abadde nga atusiba katambaala ku mutwe, omusajja abadde nga atusiba kiwaani, tesaawa yonna agenda, naye nga ye ne opposition balinnya mu kimu. Kuba waalisoose ne weebuuza kale nti naye Ssennyonyi ono lwaki ku mulembe gwe ebintu lwe byagadde okukyuka mu kifo kye? Lwaki ku mulembe gwe afuuse discussion? Lwaki ku mulembe gwe alwanyisibwa nnyo? Kitegeeza ye loopu omutuufu gwe waakaba naye tobangako na loopu n'ogu. Ate bwe kiba ngono ye loopu yekka omutuufu gwe waakabaako naye, yo opposition wali obaddeko naye. Alyokanga najja Kyagu mama, alyokanga najja Kyagu mama. Kyagu olyokanga nojja otukubidde ettabaaza ebuziba ne tulengera bulijjo ebitalengerwa. Nawulidde ne mukulu Mulayimu Ibrahimu Ssemujju Nganda ng'agamba nti Nuupu yalikozesezza FDC
ng'ekyokulabirako kubanga FDC bwe yagoba loopu Winnie mbu neeyiika. Kakati Nuupu lwaki teyalabidde ku ekyo n'etagoba Mpuuga ne balema kuyiika nga FDC? Ssemujjuŋŋanda ekyasuula FDC si kugoba Winnie, ekyasuula FDC kulwawo kugoba ababbi ne bafuna amaanyi ne batuuka ng'ate be balina bagoba mu kibiina. Ekyo tetwali tetuyinza kigumiikiriza. Omubbi w'ebitaano okutuuka nga yalina amaanyi ate agagoba ffe mu kibiina, apaana.